mutabani wa Dr. Jose Chameleone muyite munanga ate Alpha bamutikidde mu US byengenda okubeera nga nkulaga koko kosaate ne muwala wa Bobi Wine muyite munanga ate Shalom Namagembe. Oh my God, maaso awo kosaate omwami ono asazeeko enviiri agamba nti nno Bobi Wine amwinspirinze nnyo nga bw'okiwulira, so ngenda kubeera nga mbikuzanyiramuko mu katambi awo munanga ate maaso. Bamita Jaminati, nsinziza ku Jaminati Yugi, wabula kansuke nkutegeeze nti w'obeera nga tonnaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kosaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Ntandise munanga ate ne mutabani wa Dr. Jose Chameleone Alpha, maama we abadde bambi surprised nnyo, agambye akoze obubaka n'agamba nti nno celebrating all the wins big small, n'agamba nti nno omwana wange bamutikidde. Mwana mulenzi ono Alpha diguli eno bagimutikiridde munanga ate wali mu America. Jjukira nti nno gye babeera munanga ate ne maama mutabani wa Dr. Jose Chameleone muyite munanga ate Alpha. So nga nkongeddeyoko muwala wa Bobi Wine. Munnange abantu bakyeyongedde okwagala omwana wa Bobi Wine Shalom Namagembe, era ng'ali omu ku baana abakyasinze okubeera n'ettutumu ku intaneti, kiyite ku social media. Baddira obutambi ne babukola buno bambi nga balaga omukwano gwe balina munanga ate ku mukulu Bobi Wine. Wow, this is it. It's even better than I imagined. We are reporting on the latest news regarding Bobi Wine's daughter, Shalom, who has officially arrived at the campus. Ku katambi kano akabadde munanga ate aka AI, era nga bw'ogeeza ku munanga ate okalaba ng'alaga nti nno afiirinze munanga ate proud okubeera nga atuuse munanga ate ku campus eside eyo. So nga ate n'omukulu munanga ate Bobi Wine essaawa yonna munanga ate ku byembadde ndaba wali agenda kubeera ng'ayingirawo munanga ate mu Uganda, essaawa yonna agenda kubeera ng'ayingirawo. Obutambi obw'enjawulo babuddira munanga ate ne baddamu ne babulipostinga okulaga nti nno bamumeesinga munanga ate ebyensusso. So awo mu katambi ako, so nga nkwongeddeyoko mu katambi kano ke mbadde nkugamba nti Guy ono agamba nti nno Bobi Wine amwinspirinze nnyo nga bw'okiwulira. Kaakati asazeeko muganda wange enviiri. Mwana kino kikoze ku lwa pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne mwana abantu abasigadde tebamalaayo. Justice bagiraba bwe batyo, naye oli omusajja aliko omwoyo gwa ggwanga. Munnamwe mumulaba akaaba omukazi akaaba omunaku bambi bagizaako akayumba ke. Ate mwe mulimu mukolamu challenge. Obulumi bw'abalala mu ate mugifudde essanyu mugafudde mazina. Mukama Katonda nsaba nange nfaanane Kyagulanyi. Era mbadde nina okuggyako enviiri zino nsobole okufaanana omuntu gwe nnenyumirizaamu gwe njagala okufaanana. Robert Kyagulanyi Ssentamu, Mr. President kino kikoze olw'ekitiibwa kyenkussaamu n'engeri gy'oyagalamu eggwanga Uganda. Tewali yali asobola kunzigisaako nviiri, kaabe musumba gye nsabira, kaabe nazaala wange, kaabe maama wange, kaabe omukazi gwe nnina ewaka. N'endaba ensi erimu amaziga mangi abantu bakaaba Mr. President, naye nga sina kye nsobola kukola. Nga bafazali kankole kino, obulumi nange mbuyitemu. Afazali kantambule n'obulumi obwo. Enviiri mbadde nzaagala nnyo naye nziggyeko ssebo. Kwagala nnyo omukulembeze wange gw'oli. Bw'atyo munanga ate bw'abadde akakasa mu katambi ako ke mbadde ndaba muganda wange alaze munanga ate etabbu ssebo. Okimanyi kye bayita okubeera ng'obadde n'enviiri zo n'ozisala. Munnange obeera okyuse.
Wow, it was so monangate amazing esite eyo. Kyolina okola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yugi. Naye ng'okoze ekintu kimu kyokka kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna bitulekere.